DBS Tirifaini yaffe. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Omulabe fomulungi nkulisa nate mu programu y'abakadde baffe aba House of Zaka. Mutuufu okola kyattendo okulaba nti gwe wasalawo nti mu programu zonna ezi-airing ku mativi ag'enjawulo gwe wasalawo okubeera nti ososowaza BBS Telefina ate ososowaza BBS Telefina n'ososowaza ne programu yeeno emanyiddwa bulungi nga okusiba omwezi gwa Ramadan. Tusaba Mukama Katonda abasosole mwenna ebirungi bye musinga okwagala era abamalire n'ebitaago byammwe. Kyatambula mu maaso ku mulamwa ne programu yaffe eno okusiba omwezi gwa Ramadan era nga twasuuza nti buli lunaku tujja kuba nga bamasheya ab'enjawulo bajja babe nga batuyigiriza batujjukiza. Nawo kino olwaleero ate tuzze n'abasheya baffe abalala nga nabo bagenda okuba nti bongera okuba nti banyonya ensonga zino oba oli awo tunagenda okumaliriza omwezi gwa Ramadan nga tufunyeemu nnyo nnyini ddala. Studio olunaku olwaleero nkyaddeko ne bakadde bange Sheikh Abdulrahman Hasaba mukadde waffe buuza ku batulaba. Abatulaba abalungi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mukadde waffe ali wano mu Makati ye Sheikh Dr. Adam Hamid Sembajwe sebo buuza ku batulaba. Abalungi abatulaba, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Omulafu omulungi, ennaku z'omwezi olwaleero ziri 8 omwezi gwa Ramadan omwaka 1442. Ate ewaffe wano mu kalenda yaffe gitumanyiddwa obulungi nga Julian kalenda ziri ennaku z'omwezi 21 omwezi gwa 4 omwaka 2021. Nabwe kityo kitegeeza nti olunaku lwaleero olunaku lwa 8 tutandise okusiiba omwezi gwaffe gwa Ramadan. Tusaba Mukama Katonda atuwe obulamu obulungi tube nga omwezi guno inshallah tuli mu abo abagenda okugumalako nga tufunye obuzibu bwonna. Sheikh Abdulrahman, Yes, sir. mu bibuuzo ebibuuzibwa bw'obyetegereza bukyanga tutandika wesanga nti abantu bali mu nsobi nnyingi nnyo nnyini ddala. Olw'ayo njagadde tutunulire ku mbuulirira amakula ey'Oweekitiibwa Nabiina Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam ng'atulaga obukulu bw'omwezi gwa Ramadan. Oba oliawo omulabe waffe aliwo omulungi naye ate anaaba nga afunamu nnyo era amanyi lwaki alina kuba nti asiba omwezi guno gwa Ramadan nga tekumuli byakwekwasa abeekwasa ensongasonga abaagala oba nti ate balemererwa okuba nti basiba omwezi guno gwa Ramadan. Yes, sir. Okutegeera obukulu bw'omwezi guno naalyagadde nnyo era nsaba abalabi baffe abalungi bakkirize mbatuuseeko ebigambo ebijjudde embuulirira n'okulambika okw'omwagalwa waffe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ku bikwatagana ku bukulu bw'omwezi guno ogwa Ramadan. Hadith
eva ku Hadrat Salman al-Farisi era nga egamba bweti an Salmana al-Farisi radiyallahu anhu qal خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال يا أيها الناس قد أضلكم شهر عظيم شهر مبارك فيه ليلة خير من 1000 شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه بخصلة من خير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه وهو شهر صبر والصبر ثوابه الجنة وشهر مواساة والشهر يزاد فيه رزق المؤمن من فطر فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه وإتق رقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجره شيء قلنا يا رسول الله ليس كلنا نجد ما نفطر به صائما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتي الله هذا الثواب من فطر صائما على مذقة لبن أو تمرة أو شربة من ماء ومن أشبع صائما سقاه الله من حوض شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره إتق من النار ومن خفف عن مملوكه فيه غفر الله له وأعتقه من النار. Nga hadithi eyo esangibwa mu kitabo ekimanyiddwa nga al-Bayhaqi nga amakulu ga hadithi eno omulabi waffe omulungi wa BBS Tarifayina gagamba ti Hadrat Salman al-Farisi radiyallahu anhu atutegeeza nti ku lunaku olwali lufundikira omwezi gwa Sha'ban nga gwe mwezi oguvaako tulyoke tuyingire mu mwezi guno omutukuvu gwa shahru Ramadan omubaka wa Allah yatubuulirira n'ebigambo bino abange mu abantu omwezi omukulu ennyo era ogujjudde ebyengera gunaatera okubasiikiriza n'ekisiikirize kyagwo mazima ddala omwezi ogwo gwa mikisa gulimu ekiro ekyekitiibwa ennyo ekisinga n'emyezi 100 olw'empeera ensufu n'emikisa gya Allah egikirimu okusiiba omwezi guno Allah ow'ekitiibwa yakufuula kwa tteeka eri abakkiriza n'okuzuukuka ekiro mugwo n'olajjanira Mukama Katonda nga bw'omusinza kikolwa kya ibaada ya nyongeza. Kale oyo yenna afuba okusembera eri omutonzi we ng'ayita mu kukola ebikolwa mukola ekikolwa kyonna ekyenyongeza afuna empeera eyenkanankana n'ekikolwa ekya faradha ekikolebwa mu nnaku endala eza bulijjo. N'oyo yenna agukoleramu ibaada eya faradha abanga akoze ebikolwa 7 ebya ibaada eya faradha mu biseera ebirala. Era omwezi ogwo mwezi gwakwolesa bugumiikiriza ng'ate empeera y'obugumiikiriza janna. Era gwo mwezi gwakulaga busaasizi na kulumirwa balala. Era mu mwezi ogwo Allah
mwayongereza riziki y'omuntu omukkiriza. Oyo yena asiibulula omusiibi mugwo ebibi bye byonna bimusonyiyibwa olw'ekikolwa kyekyo, era bwe kityo ekikolwa kyekyo kimutaasisa n'awona omuliro gwa jahannamu. Era omuntu oyo asiibulula omusiibi afuna empeera eyenkana n'ey'omusiibi, newankubadde nga empeera y'omusiibi esigala nzijuvu nga tekendezebwa mu kyonna. Basahaba bwe batuuka wano ne babuuza nti wange ya Rasulallah, si buli omu muffe nti ddala asobola okutegekera omusiibi futaali etegerekeka? Owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabaddamu ku nsonga eyo n'abagamba nti empeera y'okusiibulula omusiibi Allah agiwa n'oyo aba asobodde okusiibulula omusiibi n'omumiro ogumu ne bwe guba gwa tuta nga tusaabuluddwa, oba entende emu oba enkambi emu ey'amazzi. Ate oyo asiibulula omusiibi n'alya bulungi n'abwegera, ne Allah alimunywesa ekyokunywa ekiwoomu okuva ku luzzi lwange ekirimumalako ennyonta yonna, era taliddayo nate kuwulira nkalamata okutuusa lwalingira janna. Era entandikwa y'omwezi ogwo ejjudde kusaasira kwa Allah. Mu makkati gaagwo mulimu okusonyiwa kwa Allah, n'enkomerero yaagwo erimu okununula, erimu kuyimbula n'okununula kwa Allah eri abaddu be nga abajja mu muliro. Amakulu nti kino kiba kiseera kya muntu kwerwanako bwezizingirire mu by'omwoyo nga yeetaasa aleme kuyingira muliro, n'oyo agondeza omukozi we emirimu n'atamukaluubiriza mu mwezi ogwo nga mubinika agalimu agazito, era n'atamukuluusanya, Allah naye ajja kumusonyiwa ebibi bye, amwejeereze omuliro gwa jahannamu. Mu bufunze ebyo bye bigambo owekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam be yatunnyonnyola ku bukulu bw'omwezi guno, nti omwezi okuba ogw'emikisa guggulawo emiwaatwa mingi ejja omukkiriza oba omusiraamu okubaako, oba kyonna nti ekikolwa kyonna kyakola kikubisibwamu emiwendo mingi oba emirundi mingi, okuba nti buli omu abeera aganyulwa kinene singa abaako n'ekikolwa kyonna ekirungi kyabaakoze. Si ekyo kyokka, nti n'ekikolwa ekikolebwa nga kya sunna ate mu mwezi ogwa Ramadhan okifunamu empeera eyenkanankana n'ekikolwa ekya faradha mu myezi emirala. Ekyo kitegeeza nti tujjumbire okukola ebikolwa ebirungi, kubanga empeera mu mwezi ogwa Ramadhan eyingiwala. Shahada Musaibu, awo njagadde era tutandike okumanya amakula g'okusiiba n'ekigendererwa kyako geegaliwa. Amakula g'okusiiba tusobola okugategeerera mu ngeri nnyingi. Ebyo byennyini ebisomeddwa okuva mu bigambo by'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bitutangaaza ku makula. Naye ate era nandiyagadde ntwale omukisa guno okugabanako nammwe ku ngeri ki omuweereza w'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam era imam ow'omulembe guno Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad bw'ati bwannyonnyola amakulu g'ebigambo bya mukama we omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'atangaaza ku makulu g'ekisiibo n'ebigendererwa by'okusiiba. Agamba nti kale mu bufunze Ramadan mwezi gwa njawulo ogujjudde ebyengera. Omwezi guno bwe gutandika omutima gw'omuntu yenna assa ekitiibwa mu Busiraamu n'okukkiriza
teguyinza butatujja mu ngeri ya njawulo. Teebereza byasa bimeka ebyakayita wakati w'omulembe gwaffe n'omulembe gw'omubaka wa Allah Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Naye era omwezi gwa Ramadhan bwe gutuuka ng'embeera ekyuka, anti gwo guzingako ebyasa n'emyaka n'ekiseera ekiri wakati w'emirembe gyombi kitoniwa. Bwe tutyo twesanga nga tusembedde kumpi n'omubaka wa Allah Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ekituufu kiri nti tetusembera kumpi na Muhammad sallallahu alayhi wasallam kyokka, wabula olw'okuba nti Qur'an entukuvu yakka ng'eva eri Allah, kiba kitegeeza nti omwezi gwa Ramadhan gufunza ekiseera ekyo kyonna ne gutusembeza kumpi ne Allah. Ebyo ojja bisanga mu tafsir kabir juzu eya 21 olupapula 393 okutuuka ku lupapula olw'ebisatu-mu-94. Ate era bwe tuvaawo mbadde njagala munzikirize nsobole okubasomerayo ne hadithi endala ey'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam ng'era nayo eyongera okututangaaza ku kusiiba omwezi gwa Ramadhan, amakulu g'ekisiibo n'ebigendererwa by'okusiiba. Mu hadith tutegeeza bwa nti ekisiibo kikola ng'omutango gw'ebibi. Hazrat Hudhaifa radiyallahu ta'ala anhu atutegeeza nti nawulira omubaka wa Allah ng'agamba nti fitina n'ensaalwa omuntu byafuna okuva mu b'eŋŋanda ze ne baliraana be n'ebyobugagga bwe n'ebirala, esswala, okusiiba n'okusaddaaka gwe mutango gwabyo. Mbaka Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam agamba hadithi eno njagala njiddemu musobole okugitegeera obulungi. Hazrat Hudhaifa radiyallahu ta'ala anhu ategeeza nti nawulira omubaka wa Allah sallallahu alayhi wa sallam ng'agamba nti fitina n'ensaalwa omuntu byafuna okuva mu b'eŋŋanda ze ne balirwana be olw'ebyobugagga bwe n'ebirala, esswala, okusiiba n'okusaddaaka gwe mutango gwabyo. Eyo hadith esangibwa mu kitabo kya Bukhari. Bwe tweyongerayo maaso era okweyongera okutegeera amakula ag'ekisiibo n'ebigendererwa by'okusiiba, era omuweereza w'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam nga ye Masiih eyalaganyizibwa Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, era yongera okuttaanya okunnyonnyola obulungi amakulu ge tusobola okujja mu njigiriza ya mukama w'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hazrat Masiih Maud alayhi salatu wassalam nga nnyonnyola amakulu g'ebigambo ebiri mu kitabo ekitukuvu Qur'an ebigamba nti la'allakum tattakun. Agamba bw'ati nti mu bigambo la'allakum tattakun mulimu amakulu amalala agagamba nti Katonda atwala obuvunaanyizibwa obw'okukuuma omusiibi ng'ayita mu kusiiba kw'omusiibi oyo kwennyini. Kawuliddako ng'ekyo akikola olw'okuba ekigambo ittiqa kitegeeza okussaawo engabo oba ejjiji oba okukola enteekateeka ey'okuwonya oyo abadde agenda okugwa mu buzibu. Bwekityo nno amakulu ga aya eno olwo gaba nti mwalaalikibwa okusiiba mulyoke mufuule Allah engabo yammwe, era mulyoke mwerinde obutakola buli kibi na byambyone, ate muleme kufiirwa busobozi bwa kukola buli kirungi. Obunafu omuntu bwe yeekingiriza buba bwa mirundi ebiri. Obusooka bwe bw'omuntu okukola ebibi, ate obwokubiri bw'oba okufiirwa ebirungi byafunye. Ittika yeeyambisibwa okwaŋŋanga embeera ezo zombi, era muttaqi oba omuntu atya Allah y'oyo agezaako okufuna buli kika kya kirungi, era n'afuba nnyo okwerinda n'okwekuuma aleme kukola bibi bimuswaza mu maaso ga Mukama Katonda, atuuke n'okufiirwa ebirungi by'abaakoze. Era ojja bisanga mu tafsir kabir suratul Bakara olupapula 374 ne 375. Awo wonna wonna ayongera okutunnyonnyola amakula ag'okusiiba nga omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam bwe yategeeza mu hadithi endala
nti ekisiibo ngabo gye tukozesa okwetangira ebibi ate era batubeera mu kisiibo nga Hazrat Masiih Maud alayhi salatu wassalamu bw'atunnyonnyodde omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatukuutira nnyo okujjumbira okukola ebikolwa ebirungi tusobole okunyiriza ekisiibo kyaffe era mu mwezi guno ogwa Ramadan bwe twefubiririra nnyo okusobola okulwana okulaba nti emize emibi gyonna gye tubeera tulina tusobola okugyetakkuluzaako era kyalibadde kirungi nnyo mu mwezi guno ogwa Ramadan nga tuguyingira oba obutafaananako nga bannaffe abalinda omwaka nga gutandika ne bagamba nti kale ngenda kukola kino oli n'agamba nja kugula emmotoka oli n'agamba nja kuzimba ennyumba buli mwezi ogwa Ramadan twalibadde tumalirira buli mukkiriza nga abaako ekintu ekyamukaluubirira okwetaakiriza n'ogamba nti mu mwezi guno ogwa Ramadan omuze gundi ogubadde gunkaluubiridde ngenda kugulwanyisa buli Ramadan obeere ng'olina ettaffaali ly'oteeka ku bukkiriza bwo omwega ffe omulungi mwezi ogwa Ramadan nsubira nti mu bigambo ebyo ebisomeddwa bamasheekhe tufunyemu nnyo okuyigizibwa amakula era nsubira nti tugenda tutambulira ku bigambo ebyo inshallah tusa Mukama Katonda asoose okuba ntitutambulirako oba oliawo tulete enkyukakyuka mu bulamu bwaffe nja kusaba tugende butereevu mu bibuuzo ebisayidi eyo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته amanya gange nze Solomon Musasizi tubaniriza mu nnyala tulaba ku TV ekibuuzo ekyange kigenda bwe kiti nina muganda wange musiraamu nange ndi musiraamu twadde tutandika okusiiba yafuna omukyala nayagala babawoowe ne mugamba kituufu omukyala oyo bandibawooye nange nja kukiteekamu ssente nga bakola ki babawoowa n'omukyala ngaera ayagala babawoowe ne mwami we basiibe ekisiibo ekitukuvu ati netubeera nga tukubira taata essimu taata w'omuwala omuwala n'abeera ng'agamba mujje lumu nga mujja kukyala bamujja kwanjula babawoowe naye siina lukusaba ne ndabbawa kubeera nga babawoowera eyo kati ekibuuzo ekyange kigamba nti omulenzi n'omuwala baali bwereere era balumiriza obusiraamu oba era baagala n'ekisiibo kyabwe kibeera ekitukuvu naye omuzadde n'agaana kati kibuuzo kiri nti seeka omuwala n'omulenzi balina omusango bafuna omusango wa Allah kubanga tebabawoolwa oba omusango gusigala eri taata Sheikh Abdurrahman ovuka omubudde bulungi kakati njagala kusooka kuwabula abantu baffe nti nga bwe tuli mu mwezi gwa Ramadan waliwo tendensi oba enkola gye tusanga mu bantu era kyenaali agadde okwenfasaizinga wano oba okuteekako essira n'okunnyonnyola nti omuntu omusiraamu yenna tukkiriza nti Allah amateeka ge agakola nga lumu Muharram era ge mateeka agasigala nga gakola ne mu myezi emirala ng'omwezi gwa Ramadan n'olwekyo gwe woobanga olaba nga waliwo ebitateredde byolaba nti kati olaba nga Allah awumusemberedde nga ebigambo ebisoose bwe bibadde kati olaba nti waliwo kino ekikyami nakiri ekikyami kyekyo kyennyini kyewali olina okukolako ku ntandikwa ebbanga liri lyonna Mukama Katonda w'obusiraamu abeera mulamu ebiseera byonna huwa alhayyu alqayyum nti abeerawo ebiseera byonna mulamu ate yebeezaawo yekka n'abeezaawo abalala n'olwekyo essaawa yonna woozuulira nti waliwo ebitateredde oba weetaaga okutereeza Mukama Katonda w'obusiraamu si wa mwezi gwa Ramadan kuba kino tukiraba nti abantu bangi ababadde tebasaala nabo bavaayo basaale mu Ramadan yes olw'emikisa giri tugirabye naye kyenjagala okuteekako wano essira ennyo abantu abasiraamu baffe mutegeere abaami n'abakyala nti Allah w'obusiraamu amateeka agakukakatako mu shahru Ramadan oba mu mwezi gwa Ramadan ge mateeka agakukakatako ne mu biseera ebirala n'olwekyo
kino ekyokugamba simanyi ate mu mwezi gwa Ramadhaani mulwana kulaba nti nika ekolebwa mu mwezi gwa Ramadhaani tewaliwo teeka ligamba nti nika zirina kukolebwa nedda. Mukama Katonda ekigendererwa ky'okutukwasa eddiini eno n'agamba nti yeddiini eri kaamil, eddiini enzijuvu, yateekamu okunnyonnyola kwonna. Muwulidde ebigambo by'omubaka sallallahu alaihi wasallam. Qur'ani ejjudde makula meereere. Tewaliwo mukisa gwonna guweebwa muntu nti mu biseera ebirala osobola okubeera ne mukyala gw'oyita mukyala wo ne mukola byonna bye mukoze naye nga amateeka si mukyala wo, naye nga tonnaba kutuukiriza, kubanga ebyo byonna okugamba nti olina mukyala mu Busiraamu kitegeeza nti nika yamala okukolebwa. N'olwekyo muzeeyo okugaana kwe oba tisukugaana. Ekirala abantu baffe kye balina okumanya nti bwe tujja wano tetujja kusala musango nti Mukama Katonda ajja bateekako omusango ogwoba omusango bawaguzza dda. N'olwekyo okugamba nti otandise siteepu esooka ofunye omukazi oba omukyala nga si muwoowe n'abeewaabwe tebakumanyi, n'okuba nti wabaddewo omukolo gwonna mu butuufu nga eddiini bweyigiriza tokikoze, ekyo kyokka kikumala kubeera nti omusango gwogulina. So eyo kyo kyenjagadde okuggusa okusinga nti abantu baffe mufengayo okutereeza ensonga n'amateeka ga Qur'an oba amateeka g'Obusiraamu mu biseera byonna, nga si mwezi gwa Ramadhaani nti we tulina okugulubira tulabe nti kino kyonna nakiri tukimaliriza. Mpozi ekibuuzo ekyo nsaba okutegeeza abuuzizza nti babadde basobya nnyo. Aya Qur'an egamba nti fankihuhunna biidhni ahlihinna, mubawase lwa lukusa oba luvannyuma lwa kufuna lukusa olwabo ababeera babalinako obuyinza, in this case nga taata oba omuzadde. Naye oyinza otya okusuubira okuwasa omwana omuwala nga kitaawe omukubira bukubizi kasimu tewali twagala kuwasa ono ogiyita bokisi gyogula gyotwala. Taata muwe ekitiibwa kye, mumutuukirire, mutuufu okubaako byakubuuza, aleme kwejjusa luvannyuma tugwe nawa omwana wange ali mu mbeera ki, asobola omulabirira, asobola okukola ki. Taata yabadde mutuufu. Give yourself time. Naye nga seeka wange bwagambye si byakugwirana olw'okuba enkyawa mwezi gwa Ramadhaani gutandika taata tumukubaganye tugire tuti no, naye ng'ate olukusa lw'omuzadde etteeka. nsaba tufune ekibuuzo ekyokubiri ekyo nsula kiriddwamu bulungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amaina gange nise mwidu Abdul Hakim. Neze baseeka banambululireku itikafu Allah gyeyawandiikaku mu Qur'an nga nenda kutegeera engeri gye bagikolamu n'omubaka engeri gye yali agikolamu okuginambululira bulungi ino ngitegeere. Nze mwidu Abdul Hakim akolera opposite Kampala Plaza oba opposite oba niya B+. Alansaabu abuuza mwidu omuwulire bulungi esebo ekibuuzo kikwata ku itikaafu akumanya itikaafu ekolebwa etya era musasalama agikolanga atya. Webale nnyo webalire ddala. Itikaafu kitegeeza okweyawula n'otuula wekka awantu ku lwa Allah ne weeyawula ku bintu ebirala byonna ebyensi n'ogamba era ekolebwa ennaku 10 ez'omwezi gwa Ramadhaani ezisembayo n'obeera nga weeyawudde kuba kweyawula n'obaako wootuula. Kirungi nnyo okugikola mu muzikiti, naye oteekwa okubeera nga abeewuwo omaze okubateekerateekera n'obeera nga obeera ku bya Allah byokka, kusinza Allah, kusoma Qur'ani, kusoma hadithi, kusaba Allah, kusaala, by'obeeramu ebiseera ebyo byonna. Oyinza okuddira mu muzikiti n'oteekawo olutimbe n'okola engeri y'akasenge. Bw'obeera osobola okukikolera awaka naddala ku bakyala, naye nga oteekwa kakasa tembeera mwogenda okukikolera togenda kubeera nakutaataaganyizibwa kwonna. Ebeera itikaafu, naye mulindeemu katono mu nnaku nga 2-3 insha Allah tugenda kuguleetanga omulamwa okukola itikaafu
itikaafu omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagikolanga ate era oluvannyuma lwe ne bamaama bakyala b'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabo bakolanga itikaafu. Mugijjumbire mugikole, erina emikisa mingi nnyo nga bwe mbagambye ennaku 10 ezisembayo ez'omwezi gwa Ramadan n'otuula mu muzikiti wewasinga obulungi, ate era oteekwa okubeera nga togenda kuvaamu, tosobola kutuula itikaafu otudde mu muzikiti nti oli mu itikaafu ennaku 10 zonna oziwaddeyo kusinza n'ate nga tosiibye. Akola itikaafu ateekwa okubeera nga akola ki? Asiibye. Katugambe abakyala senga atuuka mu mbeera etamusobozesa kusiiba, itikaafu yeebeera ekomyawo. Naye ennaku 10 zonna oteekwa okuba nga ozimala mu muzikiti, oteekwa okukola enteekateeka ey'emmere nga bagikuleetera, kuba tosobola kuva mu itikaafu kuba obeera weesazeeko ku byensi byonna, tosobola kuvaamu nti ate ogenda kupakasa, ogenda kusoma oba ogenda kukola ki. Byonna byokola oba oteekwa bikoleraawo okumala ennaku 10 kasita balangirira Eid eyeebeera enkomerero oba okufundikira okwa itikaafu. Nalisuubidde abaami n'abakyala, abato n'abakulu, mwenna buli omu yandibadde afuba okukola ku itikaafu kubanga nkola ya mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kale ku nsonga eyo eya itikaafu nga bw'onnyonnyodde, itikaafu kitegeeza okuyimirira mu kifo kirina amakulu mangi naye nga oba okuyimiriza ebirala byonna byokola, okuyimiriza ebirala byonna, naye mu mateeka g'Obusiraamu kitegeeza omuntu okubeera nti weewaddeyo ne weekutula ku bintu by'ensi byonna mu nnaku ezo eza Ramadan 10 ezisembayo, nga n'ekigendererwa ekyokwekutula ku balala bonna ab'enganda bo n'emikwano bonna kubeera nti ogenze mu maaso ga Mukama Katonda, tewali kirala kyonna ate kyansi kikuwugula. Okusobola okutuukiriza ensonga eyo, tulina ebigambo bya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bye yakozesanga ebigamba nti shadda mizarahu, nti ebigambo ebyo Nabi sallallahu alaihi wasallam we yatuukanga mu nnaku zino 10 ezisembayo nti yeesibanga 2 n'anyweza omusipi n'anyweza olukoba. Era hadithi zituuka n'okutugamba nti wa ahya laylahu, nti ennaku ezo ezisembayo kumpi yamalanga obudde bwe bwonna, wa aikadha ahlahu, ate era n'azuukusa ne famire ye ne babeera nga biseera byakutendereza Mukama Katonda awatali kutaataaganyizibwa kwonna. Nolwekyo ensonga eno nkulu nnyo, era itikaafu Nabbi sallallahu alaihi wasallama bw'atyo yayingiranga mu muzigiti ennaku z'omwezi 2 omwezi gwa Ramadan, oluvannyuma lw'eswala ya fajiri, nga bw'ayingira n'atandikiraawo ate taddayo waka okuggyako okubeera nti agenda ku byetaago ebyo eby'obutonde byokka. Nolwekyo kitegeeza nti omuntu avudde eri azze agudde mu maaso ga Mukama Katonda. Hadrat Masih Maud alayhi salatu wassalam awo yateekawo nnyo essira naga nti enfaanana y'omuntu ayitibwa mutakifu oba oyo atudde mu lutuula lwa itikaafu efaanagana n'omuntu atambudde n'ava wano n'agenda okukola hajji n'atuuka awo n'agamba nti Allah ntuuse nzuno mu bigere bye wano, ne yeesuula wansi n'agamba nti sigenda kuva mu maaso go wano okutuusa ng'onsisizaako okusaasirako. Tuluyita olusirika mu maaso ga Allah. Olwo lwe lusirika mu maaso ga Mukama Katonda, ng'ebirala byonna obyekutuddeko ebyensi. Tukweyanza nnyo mwami Mwidu olw'ekibuzo ekinyuvu, era nga Sheikh bw'agambye nti maaso awo omusomo gujja kujja nga gwetongodde ku nsonga ya itikaafu. Nsaba tufune ku bibuuzo ebirala ate tulabe ba Sheikh baffe engeri gy'abiddamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya n'eddoboozi bampita Bushra Salamu, nsinzidde ne Saudi Arabia. Kaakati nze nange mbadde mbuuza, tusiibye tuli mu mwezi gwa Ramadan naye ate osanga nti emirimu mingi ekususeeko obudde obw'okusaala. Kale osobola okusaala n'osanga ng'ate osaadde aswiri n'omisinga swala, kati awo oba okola otya simanyi nakumanya, oba ng'omaze emirimu ku ssaawa nga 7 n'oddamu eswala zo.
mukyala Bushra Salam okuva Saudi Arabia ekibuzo kye ekiwulidde bulungi emirimu gimususseeko obungi nekimu kyoba nti agayala okuba nti asaala eswala mu budde bwazo ate nga amanyi nti eswala kitundu oba zezimu ku mpagi oba oli mu kisiibo toli mu kisiibo naye ye lwakuba nti alaba nti ali mu kisiibo kati yeebuuza akoze atya. Okusookera ddala nsaba okubategeeza nti empagi z'obusiraamu zonna tuzissa mu nkola mukadde wange nga bwe yategeezezza mu mwaka gwonna, si mu mwezi gwa Ramadhan gwokka, wabula mu mwezi ogwa Ramadhan tubeera tugezaako okwetereeza ebyo ebibeera bikyatukaluubiridde. Kale n'okusaala nakwo bwe kutyo, mwezi ogwa Ramadhan twefubeko tusaale nine mu myezi emirala, si mu Ramadhan mwokka. Maama Bushra nga bw'ogambye nti emirimu gikuyitirirako ye ate awo nno wennyini weewali empeera ensufu wakati mu kuyitirirwako emirimu n'ofuba n'ofissaawo akadde n'olaba nti osaala. Ekyo bwe kiba tekisobose, Allah ow'ekitiibwa atugamba mu Qur'an ey'ekitiibwa nti atwagaliza bwangu tatwagaliza buzibu. Enkola y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatukkiriza okugatta esswala mu mbeera eteebeereka. Mark my words, mu mbeera eteebeereka. Katugambe osobola okugatta esswala eya dhuhur ku asr oba okugatta esswala eya maghrib ku isha naye nga tofiiriddwa swala. Fundika n'ensonga egamba nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti ogumu ku mirimu egisinga okutusembeza eri Allah as-salat fi waqtiha, kwe kusaala esswala mu budde bwayo. Wewaawo olukusa luli weeruli mu mbeera eteebeereka okugatta esswala, naye ate teweerabira emikisa ebyengera ebiri mu kusaala esswala mu biseera byayo. Tufunye obubaka wano eri bannaffe ate abali naffe nga bayita ku nkola ya Facebook. Ono Katerega Arafat, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu, masha Allah bashekh. Ono Magola Zaki Musa, assalamu alaikum, I'm Zaki Magola from Bukome Rojamat. Thanks for the presentation. Ono Byabagambi Bashir, assalamu alaikum, mwebale kuweereza. Zainab Naigaga atugamba nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu, alhamdulillah we are watching. Mu kaseera kano mbategeeza nti enamba eya WhatsApp ziri bbiri, esooka yeri eya bulijjo gitukosa wano ng'okosindikako obubaka bwo mu ddoboozi olikodinga bulungi oza ekibuuzo kyo oba no textinga. Naye waliwo enamba endala gye twabasomedde olunaku lwajjo twagambye nti tujja kuyitanga okwo ng'otuweereza obubaka bwo nga olikodeza ka vidiyo ko mu bumpi ate nga ekibuuzo kyona kyobaba nga bakiddamu. Enamba eri ku screen nga mugiraba, noti 772 noti 5 7 noti 7 0772 057507. Nja kusaba tufune ate ekibuuzo kirala inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nze sitolanga shahadu naye nayiga we basaala kuba nateekayo nnyo omutwe n'enjiga mu wiiki emu we basaala nina mukwano gwange yanjigiriza naye sitolanga shahadu ate nga nsiiba naye nga nzamuntangaazeemu kaawa baseeka nina ekibi kyenkola oba ebisibo byange nsiibira bwereere. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shabrahman, kitegeereka bulungi nti obusiraamu bikolwa, n'olwekyo ensobi oluusi zibaawo, naye bino nabyo ku ludda olulala nze nenenyanga nze ffe bamaseeka abasomesa abantu nti ebiseera ebimu waliwo ensonga ezimu ze twatwala nti ensonga zaffe ffe abalina ozikola we tutali tewaliwo kirina kukolebwa. Otherwise omukyala Zainabu nga bwabuuziza ekibuuzo kye, omuntu ogambye olina mukwano gwa atusobola n'okukusomesa okusaala. Enjigiriza ya Nabbi sallallahu alaihi wasallama eri nti first things first, ekintu ekisooka kyekirina okusooka okukolebwa. N'olwekyo kalima shahada ye yali erina okusooka, then ebirala byonna. Ate nga kino shahada terina kutoolesebwa seeka yekka, omuntu yenna
oyo gwoyise mukwano gwo amanyi obusiraamu akukozesa shahada naye nga okusiibako engeri gyeri nti osiiba amini osaala sola kitegeeza oli musiraamu kati kiri ojja kuba okituukiriza butuukiriza kujuliriza naye nga eyo yali ensonga erina okuba ngaesooka kuba teguba mukolo guli awo nti munene jasi kugamba wali ashhadu nga naawe buddamu ashhadu an la ilaha illa llahu wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ebigambo ebyo byokka bimala ngoyo aba afuuse musiraamu ne muswala yennyini gy'oli kusaala era mulamwo mulimu we tutuuka era ne twasanguza obwannamunigina bwa allah nga tuli kutambula nga swala bwetuuka n'ogamba ashhadu an la ilaha illa llahu wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wange kankigireyo ddala bulungi ebigambo ebyo byennyini shahada eyo gy'olina okutoola ng'otandika 1 osobola naawe ogitoola naye ate mu butamanya ogitoola buli lunaku emirundi 5 nga totegedde mu swalazo mu buli swala yonna gy'osaala shahada eyo obadde ogitoola niya yokka yebulamu nga oli busiraamu butereevu naye ekisinga obukulu mwebaza okufaayo okuyiga osanga abaana abazaaliddwa mu busiraamu osanga abantu abakulu nga tayiganga kusaala naye afuddeyo okusaala afuddeyo okusiiba. I encourage you keep it up. Nsaba tufune ku masimu tufune ebibuuzo ebyo. Hello. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Seba amannya go ekibuuzo kyo gy'osinzidde. Yesu mwami Ramadhani Kanyanya. Esewa. Esewa. Enjaga kugamba bateeka obumanyi naye nayo omuntu gwasomesa tugenderera kukoda akyanga tukola alina interest ayagala okusaala ayagala okusira ate tomubuuta munabemu mulage nti shahada yesooka akitole omulage empagitako swala akitegeere empagitako zaka akitegeere empagitako kusiiba tikukwata mu bintu ebitwangugira abantu tubabuzaabuza ate n'ekirala abantu abakola okusiramu oba abakyala abapya abakuza abalina okutwala ogenda okusanga omuntu asiramuke naye ngaomuntu gwatukusigamuzirizoogo kati watukira okufuna omuntu amuwaata ekituuko oli amuwakatwa timukalubirira ibobanga Ewa mwami Ramadhani Kanyanya. Tukwebaza era abadde ayongeza ku Bungereza. Tufuna simu endala inshallah. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yesewa. Kale sana ujabale kusewa. Mwami Nasa okuvaawa. Okusirina ekibulisema. Yesewa. Ekibuzo kyo. Omulimu ogusinga obulungi ewa Katonda gwe kukolera bazadde baffe naye omuzadde bwe bakugambye ebyo bigyeko ng'ate byekusuna kusenga kati awo tuba tukozewo tutya waaw otegekisa bulungi kale sebo tuanze ekibuzo mwami Nasa okuva ekibuli simu esembayo. Hello. 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 Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kali nyabo nawo bali kuba naffe. Wanji nyabo amanyago. Hello. Yes, njira nango Bisofia. Ekibuzo kyo. Tumufiiddwa mukyala nange Bisofia naye tusaba Shaddam Said omwami Nasa okuva ekibuli abuuza omulimu omulungi natukwiza nti omulimu omulungi ekisinga mu mirimu emirungi kugonya bakadde baffe akuziza ekirevu kye naye omuzadde amugamba waayi nze ekifu sikyagala kisaleko. Okugondera abazadde nsonga nkulu nnyo era tukalaatirwa ne mu Quran
okubeera nti tubagondera tubayisa bulungi tubabudaabuda ensonga nkulu nnyo mu busiraamu. By the way wano kampiseewo n'akalala waawaawo utakakoonyeeko, it doesn't matter nti muzaddewo musiraamu oba si musiraamu, era oteekwa omugondera, oteekwa omubudaabuda, oteekwa okumugabirira era omusseemu ekitiibwa kaabe nga si musiraamu. N'abaluganda abalala bonna okunyweza oluganda nsonga nkulu nnyo mu busiraamu. Tulina bannaffe abamu abasiramuka oba abalala nga mu famire mwe bali abasinga obungi si basiraamu naye ne bakola ensobi eyo okujeemera abazadde nga beekwasa mu lw'okuba bali si basiraamu. Obuvunaanyizibwa bwe eri omuzadde tebukyuka. Omuzadde oyo bw'aba nga si musiraamu okuggyako ng'akulaza mu kintu ekikutwala mu kujeemera Allah. Ntuusa ku nsonga ya muganda wange Nasa. Kakati bw'abanga omuzadde akulagidde ekintu kyonna ekikutuusa mu kujeemera Allah oba okusuulawo sunna y'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam, omuzadde bw'oba oyagala okugenda mu maaso nakyo era nakyo oteekwa kukikola ng'omuwa ekitiibwa kye. Toyomba naye, tokaayana naye, wabula omunnyonnyola omugaso gwe sunna eyo oba omugaso gw'omulimu ogwo omulungi gw'okola ku lwa Allah oba mu kugondera omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Enkolagana yo n'omuzadde, the most important issue, enkolagana yo n'omuzadde terina kutukawo, ekitiibwa ky'omuwa tolina kikkakkanya, wabula mu buli ngeri omunnyonnyola mpola 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 mpola, nsuubira asobola okukitegeera. Olwo mwami Muhammad okuva ekyotera assalamu alaikum haji akuyise haji oba nibalewe nga haji wano yasinga okumanya. Ndi musiraamu mupya nga nakatoola shahada, bazadde bange bonna si basiraamu. Kati mbuuza oba nsobola okwekolera akiika era oba nsobola n'ogikolera abaana bange. Assalamu alaikum. Akiika kwe kusala ebisolo nga tubisaddaaka ku lw'abaana abo Allah b'abeera atuwadde. Bw'abeera mwana mulenzi ziba embuzi 2, bw'abeera muwala ebeera emu. Okusaddaaka kw'ekisolo ekyo tuba tulaga nti naffe tusiima Allah ky'abeera atuwadde, naye ate okusingira ddala nti naffe tuba kaba kabonero akalaga nti tunaabeeranga beeteefuteefu okusaddaaka bye tusinga okwagala ku lw'okusanyusa Allah. Oba onfuna nga bw'osaddaasa ekisolo kiri gwe ky'osinga omuwendo, naawe onoobanga mweteefuteefu okusaddaaka okwerekereza kyonna ky'owulira nga ky'osinga okwagala kasita okizuula nti Allah si bw'akyagala. You'll be ready to sacrifice yourself for anything that you feel that Allah the Almighty likes the best. Kakati akiika ekakata ku muzaddewo okugikukolera kuba gwobeera mwana muto. Singa okizuula nti muzaddewo teyakukolera akiika, obuvunaanyizibwa buba buvudde ku muzadde ne budda ku ggwe. Gwoba olina okwekolera ki? Akiika. Kakati nga bw'obuuzizza nti oyingidde mu busiraamu ng'oli mukulu n'oyiga nti obusiraamu butulagira okukola akiika, osobola ogyekolera ye n'oli eyazaalibwamu n'akizuula nti teyamukolebwa naye era kiba kimukakatako okugyekolera. Ennyama ya akiika egabibwa mu banaku n'abankuseere, kaba akatundu katono nnyo akaggyibwako ne kaliibwa abaawaka. Sheikh Abdurrahman Saib naabuuza assalamu alaikum seeka nsaba kuntangazaamu ku budde bwa ddaaku mu kiseera kino. Ddaaku ekoma ddi oba ssaawa mmeka mu bufunze? Mu bufunze Qur'ani ey'ekitiibwa ensonga eyo yaginnyonnyola nti bwe muba mulya ddaaku mulye okuva mu biseera ebyo mambya kisaana okutegerekeka bulungi nti ekigendererwa kya ddaaku Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti mulimu empeera olwekyo tugifunenga, kubanga ekigendererwa ky'okusiiba si kwesanjala na nkalamata wabula byebigendererwa ebyo by'okusembera eri Mukama Katonda. N'olwekyo n'atugamba nti tufunengeko ekyokulya kyonna kye tuba tusiibirako. Naye okwawukanako n'enkola ey'abajjajjaffe ebaddewo
tibo balina olw'obwagazi bwe balina eri ddiini yaabwe abamu n'embeera eyaliwo tewaliwo saawa zino za ku bisenge olwaleero omuntu abeera n'akasimu ke omulala n'atega akalwediyo tekamubuulira nti kati saawa bwezi teziyiseeko ebyo byonna gajeti ezo zonna tezaaliwo emabega nolwekyo twesanga nti abantu abamu bazuukukanga saawa 8 9 saawa 7 ne balya ddaaku n'asiiba esaawa kumpi 20 ng'aliwo olunaku yalidde ddaaku ku saawa 6 mu saawa 6 7 ate ng'alina okugenda paka ku saawa ya magrib nolwekyo obudde bwa ddaaku bunnyonnyolwa nti mu budde buno obusembayo ku saawa ezo okutandika ne saawa 10:11 paka ku 11:00 n'obudakiika obuyitamu awo kusinziira ku timings ez'ebifo ebyenjawulo daaku eba ekoma kubanga era nabbi sallallahu alaihi wasallam awo nawo yayogerako nti era abantu abajja okusigala nga bafuna omukisa mu kintu kino beba bajja okubanga balwisaawo daaku yaabwe mu budde obwo obusembayo saawa 11 mu dakiika ezo okuva ku 11 paka 11:00 obwo bwe budde bw'omuntu bwe yali badde asinga okubeera nti akozesa okusinga ate eno daaku yesaawa 8 awo okubanga okwekalubiriza nga ate mu aya zino ezonyonnyola okusiiba mukama katonda agamba nti yuridu llahu bikum al-yusra wala yuridu bikum usra nti mukama katonda abagaliza bwangu so nga ate tabagaliza kubukalubirivu talubirira kubakalubiriza daaku eyo eyekiseera ekyanguwa ne balya ku saawa 6-8 ne baddawo ne beebaka ate ebiseera ebisinga etafaradha eya subuhi ne batazuukuka kusaala mu budde ekirala okulya ddaaku si tteeka kirungi era kirimu baraka naye bw'oba tosobodde okugirya olw'ensonga emu oba endala osobola okusiiba muganda waffe Tahajud Ahmad ayise ku Facebook agamba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Matege Tahajud. We are watching live from Rabwa Jamaat Kamugabo Chiboga. Thanks for that interesting program. It is really amazing. Keep it up. Ramadan Mubarak. Wow, mwami Tahajud Ahmad okuva ekamugabo ekiboga nawe tweyanziza. Bakadde baffe nsuubira nti tutambudde bulungi okuba twatandikidde mpaka kati. Mbategeeza nti emikutu mingi gyoyinza okuyikirako okuba nti oyiga obusiraamu. Ekibanja www.alislam.org mukyetani nnyo mujja kuba nga mufuna ebinyivu bingi. N'omukutu omulala gwe gwa www.islamiccreasury.org.ug awo osobola okugenda n'ofuna ebitabo ebyenjawulo n'oba nga weeyongera okuba nti oyiga obusiraamu. Nja kwebaza abakadde baffe management BBS Terefayina olw'okuba nti mwatuwa ebiseera bino ebirungi okubeera nti mwezi guno bakadde baffe bajja ne baba nga basomesa eggwanga ku nsonga z'obusiraamu abantu bamanye eddiini yaabwe baginyumyeko bulungi. So nsaba Mukama Katonda abasolemu ekisinga okuba ekirungi era abanguze emirimu gyammwe. Ate ne bakadde baffe bajja Jamaat Ahmadiyya Uganda nabo tubeebaza era nsaba Mukama Katonda abasolemu ekisinga okuba ekirungi amalire ebyetaago byammwe era agize n'okusiiba kwammwe n'emirimu emirungi gyonna gye mukola okulaba nti mufuba okulaba nti puroguramu eno eyimirirawo. Nyebaza baganda bange abali eyo mu byuma mukulu Ali Ayubu Bagwemu ne ttiimu yo, mukulu Steven Kasozi, mukulu Waswa Marvin, mukulu Kalyemenya Peter ne mukulu Bwanika Lawrence twebaza okuba nti mukola butaweera puroguramu zino gye zitandikira ssaawa 10 naye noba nga mukyali naffe okuba nti muweereza eggwanga lino. Nsaba Mukama Katonda mmwe amalire ebyetaago byammwe. Sijja kusukka olunaku olwaleero tujja kuma wano omukubiriza wa puroguramu nsigadde nze Ssegundi Ismail Kiyemba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
ng'omulabi wa Terefayina era awoomerwa empeereza yaffe. Weebale okutwekuumirangako n'okutugoberera buli kadde olw'okwongera ebyassava mu nteekateeka zaffe mu mwezi guno omutukuvu ogwa Ramadan. Buli ku makya ssaawa 10 okutuukira ddala ku ssaawa 11 tukuleetedde aba House of Zaka. Bano nga bajja kutwegattangako okwongera okunyikiza ku nsomesa y'omu mwezi guno ogwa Ramadan. Olwo ate okuva ku ssaawa 11 okutuukira ddala ku ssaawa 12 ez'okumakya, wano bannaffe Abahamadiya nabo bajja kutwegattangako. Nga bwe mukimanyi nti wiikendi twazigonza n'okubaleetera ebibasanyusa, nga ku mulundi guno tubaleeteddeyo Yolesa Ekitone sizoni ey'okubiri era ng'egenda kulagibwa buli lwa Sande ssaawa 2 ez'ekiro, so nga ate pulogulaamu ey'ekiterega ekyusiddwa okuva ku ssaawa 2 nedda ku ssaawa 5 ez'ekiro buli lwa Sande. Olwo ate ku Mande tosobwa okuddamu okwerabira Yolesa Ekitone okuviira ddala ku ssaawa 1:45 ez'akawungeezi. Tova ku Terefayina nga bwe twongera okuteekerateekera ebikusanyusa. Ebyobufuzi nga bigenda mu maaso nga bulijjo tubeera basaale kubikuba mu tooki olwo ggwe ne weeyongera okumanya. Era ekivaako abantu okuwaŋŋana mu bulago lwakuba oli agenda mu kulonda ng'alowooza nti ateekeddwa okuwangula. Jeno Sale yali mukwano gwange natandika kwogera boogezi mazima. President Museveni bwe yagenda mu nsiko yaddira amaanyi n'agajja mu mmundu era abantu mwe musalawo. Tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo ezikukwatako ggwe gye bayita national election ebeerenga election terubeerenga kubeera lutalo. Ebyobufuzi bw'oba oyagala kubitegeera bitambulira ku buyinza, kyetunoonya buyinza. Nze I have no big problem ne Museveni singa Museveni anzikiriza ndowooze. Ffe tukimanyi nti si kyekyangu ennyo naye tulina okulemerako ppaka. One struggle, many fronts. Tosubwa program amaaso ku ggwanga buli lwakusatu okutandika ssaawa 3 ez'ekiro ne ku lwokuna okutandika ssaawa 2 ez'ekiro wano ku BBS Terefayina, nange Stephen Danstan Busuulwa. BBS Terefayina yaffe. One in our gym. Like you can see, it's a very big gym. So we have all the professionals. On emulates. This one is we call him Anyone to work on inside of the world.